oteeka okukkiriza okunyigirizibwa. Omuntu asobola kukula watali stress, watali kunyigirizibwa. Kino kankibabuulire, obulamu obulungi buli ku ludda luli ng'omaze okusala okuva mu bulamu obwangu n'ogenda mu mbeera ekunyigiriza. Life is on the other side of discomfort. Buli lw'obeera ewantu nga tokyanyigirizibwa, njagala okitegeere nti tokyakula. Era kino kiddamu, tokyakula kubanga oli mu bulamu obwangu, ebintu bikwanguyira. Kati weerabidde n'okunyigirizibwa kw'oyiseemu okutuuka awo w'oli. Kankubuulire, ebimu ku bintu ebikuyambye okutuuka w'oli kwe kuba nti wayita mu bulamu obuzibu n'onyigirizibwa, ne weewaayo okusala amagezi osobole okubaako ky'okola ekikuyamba okukula. Oteekwa okuyiga okwaŋŋanga okusoomooza, kubanga embeera ezitusoomooza ze zituyamba okuzuukusa ebitone ebiri mu ffe, ze zituyamba okuzuukusa amagezi ageebase, ze zituyamba okuggyayo amaanyi ge tubadde tulowooza nti tetulina, ze zituyamba okwaŋŋanga ebyo bye tubadde tutya ebadde bitulemesa okutambula, ne tusobola okutambula okugenda mu maaso. Tolinawo ojja kukula ng'oli mu bulamu obwangu. Ekintu ekyo ky'onoonya era ky'oyagala kiri ku ludda luli olw'okunyigirizibwa. Bonna b'otunuulira mu kitundu awo abalina we batuuse, nga ddala balina bye batuuseeko, waliwo ekiseera we baatuuka obulamu ne buba nga bubanyigiriza. Wabula oluvannyuma lw'okukkiriza okuyita mu kunyigirizibwa okwo, y'engeri yokka gye basobodde okubeera ekyo kye weegomba olwaleero. Ensi yaakati ezze nerowoozesa abavubuka nti osobola okukeera ku makya ebintu ne byekola ne bibaawo. Kyemuva mulaba nti babbulooka b'ettaka bangi, abakuba ddiiru bangi, abasiba obupapula bangi. Naye lwaki? Kubanga buli muntu yeewala ekkubo erikaluubiriza asobole okuyita mu kkubo eryangu. Kyova olaba tetusobola kuzimba biwangaala. Naye ekintu kyonna ekinaabeerawo kizimbibwa oluvannyuma lw'okuyita mu kusoomooza okw'amaanyi. Kale manyiira okusoomooza, manyiira okumalibwamu amaanyi, kubanga buli lwofuna disappointment mu bulamu ke kanyomero kokka Katonda kaba akuwadde okwetunulamu osobole okutegeera lwaki kizze, osobole okumanya ng'eki gy'osobola okugenda mu maaso. Kkiriza okuyita mu ttanuulu eyo ojja kufuluma oyidde, osobola okubaako bye weekolera, naawe osobola.